وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متenda malungi ga Allah tabaraka ta'ala tagattibwako kintu kyonna. Tumwebaza Allahu jalla wa ala tuwakakisa nate kubeera nga azizza emyoyo gyaffe mu bifuba byaffe, ate nabo tukeesereza ku kigambo kya tawhid ky'okumwawola Allahu jalla wa ala. Tumwebaza nate okubeera nga tuwadde omukisa ogwetaba mu mukolo guno, mulimu guno ogw'okumwawola, ogw'okuyimirizaawo essala eya fajiri. Musaba Allah jalla wa ala tuwe obulungi obuli mu swala eno obujjuvu, ate atusinkanye n'empeera y'esswala eno nga tumaze okwabuka okuva ku nsi kuno. Baganda bange abalungi mukubiriza, kadda bange mwenna okutya Allahu jalla wa ala, era nga kyetuyinza okwesibiira nakyo mu maaso ga Allahu jalla wa ala okusinga ebintu ebisigadde byonna. Okutya Allah jalla wa ala kyetusobola kwenywerezaako kuno ku duniya ng'emugira beetambula, owulidde, n'ebirimu ebifaanana. Tetusigazaayo okujjako okwebulira okutya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekyamazima bw'otunuulira ensi bw'efaanana olwaleero, omuntu yenna atalina Allah ku mutima gwe omusaasira bw'agenda okuwangaala. Owulidde, onoonya ne kweyenywereza, nekwanywerera, nekwatebenkerera n'omusaasira. N'olwekyo twebaze nnyo Allahu jalla wa ala yatusimira eddiini ey'Obusiraamu nga tewali kibuyaga yenna, tewali mbeera yonna, tewali kusoomooza kwonna kugenda kujja kwenkaninkane muntu anywereddeko Allahu tabaraka wa ta'ala kumuwugula wadde n'okumuseeseetula. N'olwekyo tumwebaza Allahu jalla wa ala olw'ekyengera kino ky'Obusiraamu. Baganda bange abalungi, omusomo gwe twasemba okutunulako twali ku musomo ogwa istiqaama, okunywera istiqaama ala ddiin, okunywera ku ddiini yaffe. Era Allahu tabaraka wa ta'ala yatukubiriza mu Qur'ani mu bitundu bingi, n'essuula gye twasinga okwesibako aya mu suratu Fussilat aya 30 gye twagamba ba'du billahi minash shaitani rajim innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آية جتوات نوليرا يتوتنا حديث يوم بك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث يا سفيان يبوز النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله، نبوزا وانقكم بكوا الله، قل لي في الإسلام قولا بيرا يوم بسلام ويشيغامبو لا أسأل عنه أحدا غيرك. Ng'ekigambo ekyo siina muntu mulala yenna gwe neetaaga kukibuuza. Ekigambo ekyo kikomako gwe gw'ogenda kumpa ansa yakyo yenkomeredde. N'amuddamu n'amugamba qul amantu billah
thumma istaqim. Gamba n'olulimi lwo, yatuza n'olulimi lwo nga tokkiriza ne mutima gwo, amantu billah, nzikiriza Allahu tabaraka ta'ala, thumma istaqim, ate oluvannyuma onywerere ku kigambo ekyo. Obujulizi obw'emirundi ebiri bwe twatunulira mu Qur'ani ne Sunna. Qur'ani mu suratu Hud, Allah Ta'ala atugamba era fastaqim kama umirt, yali ayogera eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'agamba fastaqim kama umirt, nywera, bw'onywerera ku ddiini yo, nywerera ku tawhid, nywerera mu kutya Allahu tabaraka ta'ala nga walagirwa. Kakati twali tutuuse ku level etunuulira butya bwe tusinza okusala amagezi okunywera ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Tugenda kusala magezi ki okunywerera ku ddiini? Era mu bintu ebingi bitwalaba, kyenzijukira twatunulira ku nsonga y'okusaba Allahu tabaraka wa ta'ala, katharat ad-du'a. Tuli beetaaga okubeera nga tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala. Era mu dduwa ennyingi ze twatunulira edduwa gye muva okusoma nga mumaze okusaala, egamba nti Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, kubeera nga tusaba Allahu jalla wa ala atuwe okumujjukira. Zizimu ku dduwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaatalekangayo okusoma ng'amaze okuva mu swala, n'agamba Allahumma a'inni ala dhikrika, ayi Mukama Katonda nsaba onyanguyize, ala dhikrika, okujjukira Allahu tabaraka ta'ala mulimu istiqama. Omuntu okubeera nga ajjukira Allah kigambo kinene. Bintu bingi ebibeera ku mitwe gyaffe bajjama, bingi ebitwetolera ku mutwe, naye Katonda okuwa omukisa okumujjukira kintu kinene. Ensonga nnyingi ezitutomera, naye ani gwe osooka okujjukira? Okufiirwa, obusanyu, obuwanguzi, owulidde, n'ensonga endala ez'enjawulo, kiki ekisooka kujja ku bwongo obwo? Nolwekyo okujjukira Allah jalla wa ala kimu ku kigambo ekinene. Era kyovudde olaba nga Allah jalla wa ala mu kitiibwa kye ku nsi kuno kwe yatuteeka nga yiye, nga n'emibiri twambadde gigye, yatuteekako etteeka okubeera nga tumujjukira, n'atuteerawo ebiseera eby'okusaaliramu, esswala 5 ng'ate za bwannatteeka, esswala 5, n'atukolera appointment naye. Appointment meka? Za mirundi 5. Ekyewuunyisa, osobola okukola appointment mu bitonde netatuukirira, naye Allah jalla wa ala tetulina lunaku mwaziinyi oba imaamu watugambira nti leero appointment efudde. Esswala ya leero appointment ekoze ki? Allah tabaraka ta'ala abeerawo, n'ekiro taliiko lwagamba nti njosezza. Appointment ya Allah tekola ki? Tefa, tekyukakyuka, n'atuteerawo n'ebiseera, n'atulaga n'obubonero obulaga nti ajja kuba waali. Nolwekyo okujjukira Allah jalla wa ala kye kimu ku bintu ebisinga okubeera bino. Kumanya kikulu kye kimu ku nsonga ennya ezatuleesa kuno ku nsi, okutegeera Allah jalla wa ala kyokka kyokka. Allah atuyita ku nsi kuno kuzimu ku nsonga ennene okubeera nga tumutegeera. Tugenda kumutegeera okujjako ng'otaddemu obwongo. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, n'okulongoosa ibaada nakyo tukigattako mu bitusaba bingi. Wadhalika kathratu ddua huwa ahammu ma yakunu fi hadha albab, ze zimu ku nsonga ennene
omulyango gw'okunywerera ku Allahu tabaraka ta'ala kwe tuguzimbira, wa huwa miftahu kulli khairin wa saada, era kyekisumuluzo ky'obulungi bwonna n'essanyu, wa rifatin fi dunya wal akhira, kyekigenda tusitula amadaala kuno ku dunya ne ku akhira. فعليك بالإلحاح على الله جل وعلا وكثرة سؤاله. kyali saanidde okubeera nga tupeeka Allahu tabaraka ta'ala al-ilhah, okuyitiriza okumusaba, okumupeeka, wa katharat su'alihi, n'okuyitiriza okumusaba an yuthabbitaka ala dinihi al-qayyim, kubeera nga atunywereza ku ddiini ye al-qawim buli kaseera, wa yahdiyaka siratahu al-mustaqim, n'okubeera nga atulungamiza ku kkubo oggolokofu. Era twakikoonako nti mu dduwa ezisinga okubeera ennene Allahu jalla waala gye yatuteekako okubeera nga tusaba hidaaya, obuluŋŋamu, ne twogera ku buluŋŋamu obw'emirundi emingi. Obuluŋŋamu nalyo ddala la istiqaama, obuluŋŋamu. Era nnyinza okubuuza nti obuluŋŋamu lwaki tubusaba buli swala, ate ffe abazze okusaala? Bismillahi rahmani rahim, ihdina sirata almustaqim. Lwaki Allah tabaraka ta'ala yatulalikako kusaba obuluŋŋamu ate nga tuzze kusaala, ate nga abaali badde babwetaaga tebazze kusaala? Lwaki Allah jalla waala yatuteekako okusaba obuluŋŋamu? Ani ayinza okutuyamba ku nsonga eyo? Ihdina sirata almustaqim. Bw'otakisaba ne swala efa. Singa tokozesa kigambo ekyo kusaba bulungamu, ne swala ekola ki? Efa. Lwaki? Temuli balungamu? Temuzze kusaala? Ate lwaki tusabye bulungamu? Mulowooza? Naam? Naam, Bwana Juma. Athabat, okunywera ku bulungamu, ekyo kiyiranye naye si kyekijjudde. Jazakallahu khair. Obulungamu tebulina hadd, tebulina kkomo. La nastaghni ala hidayatillah, tetusobola kugamba nti kino tukifunye tukimazeeyo. Tetuli balungamu abajjudde, naye obulungamu bwe buluwa? Obulungamu bwe buluwa? Okukkiriza Mungu kyebayita obulungamu? Allah jalla waala ku butamala nnyo biseera yabunnyonnyola mu ssuula y'emu n'agamba ihdina sirata almustaqim. Tulungamye ku ki? Ku kkubo oggolokofu. Sirata alladhina an'amta alayhim, okutuyamba okutegeera obulungamu ne kyetugoba. Yatunnyonnyola abantu bali ku bulungamu be baani? Sirata alladhina an'amta alayhim, wagabirira ebyengera. Be baani? Mina nabiyyin, wannabbi. Amakulu tukolanga baani? Bannabbi. Wasiddiqin, n'aboogera mazima. Washuhada, n'abafiira eddiini ye. Wahasuna ulaika rafiqa. Obulungamu obwo bwe tuba tunoonya. Kaakati teyakomaawo, najja n'aleeta ebyafaayo by'abannabbi bawangala batya ku nsi kuno. Tunuulira relationship yaabwe naani? Ne Allahu tabaraka ta'ala. Tunuulira relationship yaabwe n'abantu be bawangala kuno ku nsi. N'olwekyo alhidaaya, obulungamu obwo twogerako, awalan tetuyinza kubukkuta. Thaniyan, obulungamu bwe twogerako nga banajja bagambye nti istiqaama okunywererako kirala, naye embeera zaffe zonna jamaatul khair gye mba musooka okumanya tetusobola kuwangaala okuggyako nga tulina guidance ya Allah. Okusalawo ensonga bulungamu, okusalawo kiri kyonaakola nakyo Allah kataala yakikuwa bwe bulungamu, okwanguyizibwa bulungamu. Tulina hidaaya ey'okutegeera
obutamanya bubuze dhiddu ki alhidaya obutamanya kirwadde okumanya bulungamu eyo leveemu alamalu bililmi okukolera ku irimu nakyo kiki bulungamu eyo levo ndala okutegeera kirala nokukola nakyo kiki kirala nyinza okubuuza ameka bayimiridde okusala akola akabbiri ekiro oweemu nga tulina abalemereddwa abange tebamanyi ahadithi na bulungi bwa kuyimirira kiro tebamanyi bamanyi atawfiq kubeera nga Allah kataala yabadde omukisa alamalu bililmi okukolera ku kyebakoze ki kyebamanyi obulungamu bwova ku kumanya okutebenkeera kwogwo omulimu gwokola nakyo kiki bulungamu al istiqama okunywerera kwekyo Allah kataala kyeyakulagira okukola oluusi omuntu asala eswala mu jjama oluusi eddako neegaana oluusi ayimirirayo ekiro oluusi n'atayimirira ekyo nayo levo yaki ya bulungamu buweetaaga okukola ki okusoma ekirala nabiyina Muhammad sallam atugambye saftariqu ummati ala 73 firqa kullaha fi nnari illa wahida omulembe gwange gugenda kwekutulakutulamu ebitundutundu 73 byonna byonna byaki bya muliro illa wahida okujjako ekibiina ekyo kimu abange ekibuuzo kiri nti olimu ekyo ekibiina olimu ekyo ekibiina kitegeeza weetaaga ki obulungamu bameka be mulaba nga bagenze ne balwanyisa gavumenti eziri mu buyinza ne bakuŋŋaanya abaana n'abantu n'abatwala gye batutte ne basomesa ekigambo ekigamba nti buno bukulembeze tetubeera wansi waabwo bifu obwo bubuze bwennyini obuwedde emirimu tebalina hidaaya obulungamu awo nga tuvuddewo waliwo obulungamu obw'embeera zaffe eza bulijjo osanga omuntu nga bizinensi yatebenkera nga nnungi amanaginga bulungi bizinensi akozesa abantu 2,000 naye nga famire y'abantu 3 yamulema tebaliyo bajama ng'atambula yekka mu mmotoka tasobola kusastaininga mboozi n'abaawaka ddakiika ziwera 15 naye ng'atambuza kampuni y'abantu 10,000 ezo abamu bali Kenya abalala Nairobi nga yasinga okulaninga bizinesi obulungamu obwo Allah tannabumuwa obw'okumanejinga famire ye n'okumanejinga omwana nga yamulema naye nga tuba twogera ku bantu abasobola ba motivational speakers abazzaamu abantu amaanyi nga talina wakubiri ye namba emu obulungamu obutuyamba okusalawo ensonga ez'enjawulo nzize mu kifo kino bwe mbangula ngule Konge ngule Mawanga nsenge Masaka nsenge Wakiso olawo obulungamu hidayat kyova olabanga tufuna pozi mu lunaku emirundi 5 ne tuyimirira ne tusaba Allah kataala atuwe ki ihdina sirata almustaqim tulungamye tuwe okusalawo ono abeere mukwano gwange oba tabeera mukwano gwange nondoono oba nondoono nze kukono oba nzewude kuki kudyo ye tawhidi yennyini obulamu bwaffe tuba tukwasiza Allahu jalla wala ayaba atuggulirawo ki amakubo ag'enjawulo nolwekyo ekigambo hidayat bwana Juma bwekitegedde kati era bwekituukangako sangayo nnyo ebirowoozo ihdina sirata almustaqim ensonga zaffe zonna tuba tuzikwasiza Allah era kyetusooka okusaba kyekitandikirwako okumanya kikulu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nituwera
bwetumala okwera netugamba tutya ihdina sirata almustaqim kyekyokka kye tusaba gwe weewuunya ebintu byonna byonna allah byetulalikako okusaba tiyasaba na jana yagamba ihdina sirata almustaqim musabenga kiki bulungamu nekigambo bulungamu kikulu nolwekyo al istiqama kikulu Allah jalla ala tugamba suratul Imran aya 8 rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab yona yudwa rabbana kam mulizi waffe la tuzigh qulubana tobuuza myoyo gyaffe tobuuza mitima gyaffe toseeseetula mitima gyaffe ba'da idh hadaytana oluvannyuma lwaki lw'okugiwa obulungamu wahab lana min ladunka rahma innaka anta alwahhab nolwekyo obwo nabwo bujulizi obulaga nti al istiqama tusaba kitabe وكالدعوة العظيمة التي كانت من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ندعاء زين جولو الله قام يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تقام تتيا وانقل الله تبارك وتعالى أتشوسا متما جفي غير زي متما جفي على دينك ديني يفي ensonga eyokubiri gyetaakoonako al-amru athani al-mujahadati an-nafs okulwanyisa emyoyo gyaffe bwana juma twatuuka waawo mujahadati an-nafs okulwanyisa emyoyo gyaffe wannafsi harunun wal ahwaa adida washahawati mutaaddida fala budda min hazmin وعزم مع الاستعانة على الله على ذلك بالله جل وعلا emitima gyaffe gino gikyukakyuka wal ahwaa adida n'ebintu byetwagala bingi nnyo washahawati mutaaddida n'ebyobwagazi nabyo bingi nnyo fala budda min hazmin wa azmin mal isti'ana kyalisaanidde omuntu okunywera wa azmin n'okubeera ng'asalawo mal isti'ana ng'eyeesigamidde allahu tabaraka wa taala fatahtaji ila mujahadati mustamirin kyetaaga okubeera nga tulwanyisa emitima gyaffe mustamiratun nga tetuyimiridde nga tetukooye wetutaakola ekyo emitima gyaffe giyinza okuseeseetuka ne tufuna omutawaana ate oguseeseetuka tumanyi allahu jalla waala gyagenda kutwalira allah kataala tugambira ta walladhina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lamaa almuhsinin surat al-ankabut ku nkomerero eri allah tugambye walladhina jahadu fiina n'abo abalafuubanye mu kkubo lyaffe lanahdiyannahum subulana tugenda okubalungamiza ku kkubo lyaffe kigambo hidaya mu kiwulidde kikoze eki kikomyewo lanahdiyannahum subulana tugenda balungamiza kuki ku kkubo lyaffe nyingi ekigambo hidaya وصح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله ويجتمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقامينتي وملواني النميجي المجاهد وبانغو يقالوا كويتين دو ملواني النميجي مكواتانغو من جاهد نفسه ويامقو مو يقوي في طاعة الله وكتي الله تبارك وتعالى فالنفس تحتاج إلى مجاهدة مستمرة ودائمة ومويو غنو ويتاغا كبيرا أنت تميغانا نغو بانغالونا من جاهد نفسه على الاستقامة مستعينا بالله تبارك وتعالى فهو لا بد بإذن الله تبارك وتعالى بالغ تمام الاستقامة أو مقارب وموتي إننا أنا ميغانا نومويو على الاستقامة kubeera nti gunywera musta'inan billahi tabaraka wataala nga yeesigamidde allahu tabaraka wataala allah ajja muyamba anywere
ولهذا جاء في الحديث الصحيح جبدوا لبانغا تسانغو بجلز ولا مبيغامبو يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم atugambye inna hadha ad-dinu yusrun mazima eddiini eno nyangu wala yushadda ad-dini ahadun illa ghalabahu teri muntu agenda kufuula ddiini nzibu agikakanyeze okujjako ng'egenda mukuwa ekigo fasaddidu wa qaribu wa abshiru fasaddidu wa qaribu wa abshiru mwenyweze mubeere wamu wa qaribu musemberegane wa abshiru muwe n'amawulire amalungi فجعل البشارة عليه الصلاة والسلام لمن سدد أو قارب مبكوا الله نابدانغا يديرا obuwanguzi bonna namubeera amalungi eri abo abeenywezeza waqarabu ne basemberegana walmusaddid huwa alladhi asaba alistiqama omuntu oyo gwe bayita musaddid anywedde yoyo anyweredde ku ddiini fi tamaami haqiqatuha wa abha suraha mu kifaananyi ekisinga okubeera ekirungi wa atamma halaluha والمقارب ناسمبدي أبا بسمبرغاني هو الذي يجاهد نفسه على بلوغ تمام الاستقامة يويو ألواني سزا أمتمغوي نغاتوكا كدالي لسيمبا يوم كنيرك الله تبارك وتعالى فعلينا أن نجاهد أنفسنا على السداد وهو كمال الاستقامة وكنيرا جويت السداد كنيرا جدالي لسيمبا يو إلى استقامة ومن لم يبلغ السداد فعليه بالمقاربة oyo atannanywera atanduka mu kifo ekyo alina kukola atya agezeeko okuliraana abaafuna istiqaama waliyahdhar ashad alhadhar lilinhiraf an tariq alistiqaama yeewale n'okwewala yenna okubeera nga aviira ekkubo eyo tugamba nti kale ne woba toli wakati semberera abali muki abali wakati sembeera baki abali wakati wali kigambo ky'omwarabu kigamba nti kituufu tetuli mu mirembe gy'abo abalongoofu abakulembera naye tubafaanane bw'onaafaanana abalongoofu falah ogenda kufuna obuwanguzi embeera z'omwana adamu zonna zonna zakoppa naye allah jalla waala tuteerawo abantu betukoppa era kyova olaba ne aya egambye koppa ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim tukoppa bali bwasiima kubo embeera z'omwalamu zonna koppa okwegomba kwonna kubeera koppa era allah watakulaga kyakubiri tosobola kwegomba naam lakum bissalam okkiriza n'obulungamu ekyo twakisomesa ekyo nakyo twakisomesa twagamba suratul fatiha nga maliriza ebigambo byange yatadarruj yetulaga levels ezo twagamba suratul fatiha awalha rahma suratul fatiha kitundu ekisooka yakutulamu ebitundu bisatu ekitundu ekisooka arrahma kusaasira alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim rahma kusaasira ekyokubiri hidaya wa awsatuha hidaya إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بلونغام وآخرها نعمة منكم سورة الفاتحة بينجرا أتنجي تشنجرا تسنغاو تشي الجنة يجنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة نبتون دبي بساتو كتوغا ما تشيغرو تشنعمة يشيغرو تشجنا levu ejjana gyogenda okufuna bihasiba hidayatuka min Allah esinziira ku bulungamu Allah jalla waala byakolaki bwe yakuwa ekigero kyejjana levu ejjana gyogenda okufuna esinziira ku bulungamu Allah kataala bwe yakolaki bwe yakuwa ate nasibaka min alhuda obulungamu bwogenda okufuna bihasiba rahmatika alayka min Allah kyekigero ky'okusaasira Allah wataala kyayina gy'oli toli mukkiriza obukkiriza bulimu okujjako nga Allah kataala yakolaki yakulungamya tiwafuna bulungamu okujjako Allah akolaki
yakusaasira. Oba mukitegedde? Kusaasira, kuluŋŋama, jana. Levu ya jana gy'oliko esinziira ku levu y'obuluŋŋama Allah Kataala yakola, levu y'obuluŋŋama bwe wafuna sinziira ku Allah yakola ki kuyakusaasirira. Oba muntegedde? Kigambo kizibu kya kutegeera. Jana gye tugoba, jana namba 4, ddala namba 4, kitegeeza ofunye obuluŋŋamu levu namba meka? 4. N'okusaasira Allah akusaasira mu namba meka? 4. Jana namba 1, obuluŋŋamu obeera mu namba 1, n'okusaasira Allah aba akusaasira mu namba ki? Namba 1. Kati tugamba nti ekifuga bino byonna kiki? Kusaasira. Nkiddemu tugoba kiki? Jana. Haji Kayandikugu, jana gye tukola ki? Gye tugoba. Naye tugambibwa nti levo y'ejjana gy'ogenda okufuna esinziira ku buluŋŋamu. Lwaki esinziira ku buluŋŋamu? Bw'onaaluŋŋama ogenda kusaala, ogenda kusiiba, ogenda kusaddaaka, si bwe guli? Emirimu gy'ogenda okukola mu buluŋŋamu obwo bukusitula amadaala muki? Mu jjana. Tugenda kubeera nga tusiŋŋana lwaki? Lwa mirimu, si bwe guli? Kaakati tugamba tosobola kutuuka ku mirimu egyo na buluŋŋamu obwo okujjako nga Allah amaze kukola ki? Kusaasira. Allah akusaasira busasizi n'ekkubo n'akola ki? N'alikulaga. Kuba eri abantu abakusinga okutegeera, abakusinga essente, abakusinga ebitiibwa, naye nga tebazze kusaala, nga tasobola kwawula nti Allah tagattibwako. Mwaka gumu, 2, 3, 4, 5 nakola shiriki we, nga buli kimu akirina, nga ategeera bye batabula eddagala eri kujjanjaba, yakebera ebikuluma byonna byonna byonna. Nawe ekyokulabirako ne mbasindikira ne mbagamba nti omuntu atuuka ku kintu kyekimu naye nga buli omu alaba mu ngeri yanjawulo. Nekibagamba ekintu kyekimu, omu najjawo tawhid, omulala najjawo shiriki. Ekintu kyekimu saakibagamba. Bwe nagenda mu kyalo ekimu, kayo yamanyiyo ku kyalo eyo ntusanga omuggo gw'amazzi, saagubanyumiza. Omugga gw'amazzi omukadde bayitayo yakalagala, foluzize kalagala. Ekalagala eyo twali tulinayo omulimu gwe tukola. Tugendawo ne tulaba omugga amazzi engeri gye gayita mu kaki, mu kantu akafunda, ne gasituka mu bbanga ne gafuwa, ne gagenda okutuuka ali mu kkubo nga gamaze okutebenkera. Kakati ffe twewuunya ne tugamba nti Allah bannange wa buyinzi, amazzi gano bukyanga nsi ebaawo tegayimiriranga, gavaawa? Ye galagawo eyo gye gatajjula. Ani agaleeta sipiidi kugaddukira? Ani yakola obuntu buno gayina gayitira enjazi ezo? Ate ebyo byonna byennyumya Allah Kataala ateekawo olwazi lunene bwe tukumuyimirira okugalengera. Kati ffe twagendawo twayongera kufuna tawhidi kukola ki? Kunywera. Ng'ekifo kya njawulo kikunywereza ku tawhidi. Bwe twayongera okukka eri wansi ne tusangayo ensuwa, ne tusangayo embugo, ne tusangayo abeeyambudde, ne tusangayo yirizi, era nga baliko ne bakomenteeta aboogerera ebyo. Ne bakutubuuza onaani? Ono Ssaalongo. Ate oli Nnaalongo. Ate ono bano be balongo. Nga balina obukkirizo butagambika. Kifo kyekimu, ebintu byebimu, essaawa y'emu, naye ng'endaba yaki? Yanjawulo. Wallahi nga tebifaanagana. Bwe tekikwewunyisa. Tulaba nti Allah Kataala okukusaasira okubeera nga gw'otegeera ogamba nti nze bwe nti bwe mbiraba. Nolwekyo ekigambo ndaba kigambo kikulu. Hidaaya. Era ng'etulaba kati tuli mu mipiira, n'agamba nti nze eno yensingira, no n'agamba yensingira. Era olina ssaawa ensonga ze, eno n'eno n'eno, n'ogamba n'ono batategeera. Guwagira otya ttiimu ng'emaze emyaka 3 tetwalayo kikopo, naye amaze n'etwala myaka 40.
naye ng'oli aginywereddeko takola ki, tagivaako. Ndaba ya bintu katugamba nti obulungamu bwe tulina kisinziira okusaasira kwa Allah kwakola kikwa kati Allah okusaasira busaasizi nakw'okutegeera eswala jama. Kati wana kayo bankuzzeemu bwombuuza kiki ekisooka, nze nkubulidde ekisinga kubeera kinene tulina kusaasira Allah kukola ki, kusaba Allah kusaasira. Kyekyafu ya hadithi gye batusomedde gye wano mu jjuma ey'okusaasira ba mukyagijjukira. Sheekhe yagambye omusajja yagamba nti anze njagala kuyingira jana naki na mirimu gyange saagala kusaasirako. Sheekhe kusaasira Allah yakusaasira. Gwe lwaki togwa mu mazambi ng'ate banno balaba mangu abagakola? Gwe si kusaasira kwa Allah? Lwaki ozze okusaala? Ye lwaki osigaddewo wano? Lwaki gwe osigaddewo? Lwaki abalala tebasigaddewo? Kusaasira kwa Allah jalla wa ala. Nolwekyo al istiqaama, okunywera ku ddiini yaffe, Allah kataala buli kyakuwa kubeera nga tukikuuma, kibeeta istiqaama. Buli ddala lyantuusizzaako Allah tokola ki, tolinzijaako, linkuumire, linkuumire. Kyekiri sheekhe era kyeyasomesezza okubeera nti Allah kataala bwakutuusa ku ddala saba nnyo oleme kulivaako, ate n'owoba okola kale n'ekibeera kitono okinywerereko. Okubeera kusoma Quran kale somayo page emu, kale half page, kale aya 2, naye nga tozibizza nga tokoze eki, tosomye, nga tosomye. Naye omuntu abulwa obudde obuyimirira ekiro, omwaka mulamba ne World Cup yazze, yafunye obudde obulaba omupiira ku saa 8 ogwa layiri, layiri 8 9 10 ali kuki ku mupiira. Naye mugambe kuzuukuka kusaalayo laakeezo eddakiika ezo, Allahu akbar, obanga gwotisse omugugu ku mutwe. Fa innaha la kabiratun illa ala al-khashi'in. Mazima ddala swala si nnyangu okuggyako eri abagonvu. N'olwekyo okuggyako okusaala tolowooza nti swala yenyangu. Okuwayira amazzi kituyita okufuna ewuzi si kyangu. Okugumiikiriza ne weekiriza sheekhe si kyangu, bulungamu. Ate bwetwetaaga okubeera nga tusaba Allah kataala abeere ng'akola ki, abwetuwa. N'olwekyo min asbab al-istiqaama leero bitafsil twongedde ensonga ezo 2. Tusigazaayo ensonga ey'okumanya ayatani bililmi alshari'i, tujja kugisoma olundi oguddako. N'ekirala ayatani bitakhyiri suhba, okunoonya abantu bani betuwangaala nabo bitafsil, tugaziye ensonga eyo. Alkhamis, n'ensonga ey'okutaano tujja giraba ayughliq almanafidh allati tab'uduhu an tariq alistiqaama, kubeera nga tugigalawo obudinisa obuyinza otuseeseetula tujja istiqaama. N'ensonga esembayo mbawa kifaananyi gye tulaga, wahuwa mustafawad min ayati alkarima tudhakkir alba'th walhisaab, kubeera nga tujjukira gye tulaga. Bwe tunaddukira gye tulaga tugenda kufuna istiqaama, okunywera olunywera olwannamaddala. N'olwekyo baganda bange abalungi, saba Allah jalla ala abeere nga atunywereza ku ddiini ye yannamaddala, era waba atuuse okututwala atutwalire ku ddiini eyo. Nga maliriza kanjogera ekigambo kino, tulina omulimu gwe twali tukolaawo endejje lubugumu, masijidi nga tugizimba tusemberedde okugimaliriza lwalunaku lwakuna. Ono akramu n'amanyi kati waliwo masijidi enkadde, masijidi eno nkadde emu mpya. Kati bagizimbuula baggyeko amabaati, balekawo ekisenge twaterekanga ebikola seminti. Kati tugendawo ku lwokubiri, incident ebeerawo ku lwokuna, tusanga bakoona ebisenge bino.
bayimalawo bino ebitwaliterekamu ebikola sementi n'emitayimbwa. Kaakati walolekawo ekisenge kimu nga kiyimiridde bwekiti kwali mimbali nga kyabulabe kiri ku kkubo. Tubagamba bannange ekisenge kino kijja kuleeta obuzibu, kijja kukuba masigidi eno empya tufune obuzibu, kijja kukuba abantu nga bwefiirayo nno ki bakokota bukokose eno wansi misenyi. Tugenda okuwira ku Lwokuna nti ekisenge kikubye abasajja 3 kiyiikidde abantu ne kibakuba, aba omu akutukiddewo ku kashi teyavaawo awo. Naye beebuuza abo ku kyalo ono yaani amataffaali kisenge kyamukuba omutwe ne gubeera bwe guti nga tebasiba mu identifyinga nga talina ndaga muntu mu nsawo. Kyatwala essaawa kumpi nga 3 okutegeera omuntu nga tali ku ttiimu eno ezimba, tebamutegeera. Ono waawa kati oluvannyuma ennyo oli ajja agamba nti ono musajja mumanyi nti yabadde wano ku Lwokubiri nga mwakavaawo n'agamba abantu bano abakoze omulimu bwe guti ne bazimba ennyumba ya Allah ne bateekako langi ne bawanga amadinisa, babano bayaliira kiwempe, nze ku nyumba ya Allah mbeere nga siina mulimu gwe nkozeeko. Kiki ekiriwo? Ne bamugamba bano abapoota nti kujjawo genda oyogatte kubala bamenya ekisenge. Ku Lwokuna najja nayegatta kubamenya ekisenge. Bwekyagenda okukuba kyatandikira ku ye. Naye mu bigambo byeyayogera, owa booda anyuma eyamuleeta agamba nti ono musajja yaŋŋambye nti nze kirooto kyange okufiira ku mulimu gwa Allah. Imma nga nsaala kuba mu lutalo lwa ddiini oba nga nsiibye, naye Allah yamwanukula edduwa ye yafa akoze eki ali ku mulimu gwa Allah, apanguula kisenge ky'amasigidi nkimusaanyaawo. Katubuuze ye nkomerero nnungi oba nkomerero mbi? Oba oyagala kufiira ku buliri bwongolyawo bakuwa kajuisi n'akatunda aginywako, ye nkomerero ennungi eyo ey'akatunda eya ICU ey'ekisenge tesinzeko badi si yesingako istiqaama kwe kunywera. Allah agaba enkomerero ennungi eyeewuunyisa. Omulala kamubanyumize mangu wano dakiika emu biwanvuwanvumukko naye kankutule jjajja nga afiirwa ankubira essimu mu kyalo, Allah musaasire, kiwaayi omwana wange afiddeko, omwana w'obuwala. Byazze bitya? Yabula nenoonya makubo ngezewa simulaba, ne namalidde mulago y'e Masaka. Ne tugenda tukebera mu mokyale ne batugamba nti wuuno tumuzudde. Twagenze okwetegereza n'ensindekayo nnyina yagenze okugamba si yeye. Naye bwe twalaze ekifaananyi ne tunnyonnyola omuntu gwe tunoonya, baatugambye baamuziika ennaku 2 emabega mu limbo z'olukale, basuulayo busuuzi. Abantu abaludde mu mokyale basuulayo busuuzi. Era omuba muyinawo ssente, omusajja ali wano wuli agenda amuziikule, bateeka mu biveera ne bakola ki ne basuulayo. Nga nkubira nkwata ssente emitwalo 40 bajjeyo mayiti gwe baaziise nga bamugjayo nga amuzza mu mokyale ssaawa 2 za kiro. Ate tunamuziika ekiro, mu basiraamu be Uganda tumuziika kiro, nga tumuzza mu mokyale. Mugamba jjajja nti nedda, omwana tumutwale tumuziike ku waka, ebijja we biri nti haramu, tekijja kusoboka tibaba tekijja kusoboka nga bamuzza mu mokyale. Gwe baaziise tunulira Allah bakola ebyewuunyisa. Oli yafa
battanamutte ne bamuleeta bamuleese ne mulago maiti yaani batadde kabangali bamujje mu mukyala aluddemu abuliddwako nnyanyini aziikibwa mu kiveera bannanyini bazze bamugambye nti waffe bamuziza mu mokyale enkeera tuteekateeka emikolo gy'okuziika ne tugenda wa e Masaka tugende tuziike ne tuziika kola ogw'amaanyi sheekhe musajja w'amaanyi ku kyalo ensi nekuŋŋaana bavudde e Kampala ne tumala okuziika yandi kumpi wano amaziga gamuyitamu musajja wattu ne bamuwa amabugo enkeera awayita ennaku 2 ku lw'omukaaga lwali bwe luti nava na wano ankubira essimu nagireseeyo nti waayi mutabani omwana teyafa kaakati oweewanga ambuuza nti jjajjawo mutoguleka gwatabuka bambi omwana nga ali amwagala omwana teyafa kijjajja omwana teyafa mwana teyafa ngamba jjajja sikitegeera naye kankuddire nteekako leediyo amawulire gasoma ku CBS owebukomansimbi bamusayo amabugo oluvannyuma lwono gwe baziika okuzuuka ng'ali mulamu gwa mutwe nga atabatandika okunyonyola anti gwe baziika yazuuse nga nzira mukubira jjajja wagambye eki nze omusajja atu ndowooza jjajja omutwe gwakoze eki gwatabuse tyowaaya nti mbadde nkugamba omwana yazuuse nti ye nabadde wano ssaawa 4 ez'ekiro nga bamuleeta poliisi ng'emuleese naye mwana wange haramu namugambye temujja muyingiza nnyumba nze ndaba shaitani mumuzzeeyo musibire mukomera okakasa nti muntu oyo gwe muleese nja kumala mutunulako nkya mwana yali wa buwala nga bamuzzaayo wa mukomera enkya ng'akeera ŋŋamba wallahi namulabye yeye yennyini omwana wange naye tuli mu kyalo mayiti eri wali oli gwe twaziise mubuuza jjajja eyo gwe twaziise yaani n'agamba wallahi nange simanyi nemuga tugenda mukola tutya ze nkwata ku mufu naye kyenoonyamu laba Allah jalla waala bwawa omuntu onkomerera ennungi n'afuna decent burial ne bamuziika basheekh ab'ebitiibwa ne bamuziika ku kijja eky'ekitiibwa naye nga temukola ki haramu temumanyi inna allaha la yudhi'u ajra almuhsinin Allah tasobola kulyaza amanya muntu yakola bulungi olabe enkomerero ennungi niba kuttira eri mu kibira eri Allah akuwa decent burial tetwamukwatako nejjajja nyini twamuziika ani yategeera nti musina wa si musiraamu omuntu Allah ayinza omuwa ekitiibwa ekyo nga si musiraamu kisoboka ekyo ng'akusiimako ki kwaffe tulina obukkiriza mu Allah nga Allah akusiima ki n'olwekyo bannange njagadde kibagamba nti al-istiqaama okunywera ku ddiini min asbaab al-falah byebimu ku bituwa obuwanguzi bwannamaddala abantu abalala ne banaate balaba nti tuli bawanguzi ekyamazima Allah kataala fajja tufuula bawanguzi nsaba Allah kataala tuwe fuula abantu bawulira ebigambo ebingi tujjemu ebisinga okubeera ebirungi Allah kataala atunywereze ku ddiini ye atuwe obulungi kuno ku ddunia ne ku akhira tumusaba kataala tulinyisa amadaala kuno ku ddunia ate tulinyisa amadaala mangi ku akhira tumusaba kataala asaasire bannaffe bakadde baffe batukulembera mu bukkiriza abatedde bitangala mu kabuuli zaabwe bagondeza olugendo lwabwe naffe Allah kataala tusaba atuwe enkomerero ennungi atusaddaakira ekigambo kya la ilaha illa allah nga kigenda okusemba ku nnimi zaffe nga okufaawo kwaffe kutuuse اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطله وارزقنا به ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.